Mukyafa nnyo abawala abadeetinga ba CELEB. Mukyafa nnyo ate era mukyalwala ebirwadde bingi. Ekyo kyo kye nsobola obbagamba. Bw'oba oli eyo ng'oli muwala nga one odeetinga abantu sina ba CELEB bokka. Kwa SIRIMU tali mu ba CELEB, HIV ali buli wamu. Kati natunulidde oyo omuwala gwe bayita Faith eyavuddeyo n'agamba nti MC Cats yamusiiga HIV. Muwala oyo musiru. Kubanga if you play sex n'omuntu nga tomukebezza, then what do you expect? Ojja kufuna obulwadde ne waataba HIV. Abantu balina ebirwadde, abantu balwadde. Simanyi kiri mu bawala ennaku zino abawala tebategeera oba tebaasoma nga n'omwana wa P7 akimanyi. If you play sex with any person nga tomukebezza, there are chances ogenda kugetinga HIV. Kati omuwala ono ya playing sex, I think they had something ne Cats. Abawala bwe batyo babeera mu mabaala, baagala nnyo obulamu obuli ize. Bwe bamala okufuna SIRIMU nga bajja batandika okwasamira ensi. Tibannange mundaba bansiize SIRIMU. If you live your life irresponsibly, obulamu bwo kasita obanga obutambuza mu ngeri etali ya responsible, ebyo byofunamu. Oyo mwala si gwe basoose osiiga SIRIMU. Bangi bakyabasiiga. Ate era bangi mukyafuna SIRIMU kubanga obulamu bwe mulivinga bwa kisiru. Nze mbalaba nnyo mu mabaala. N'olaba omuwala kubanga alabye CELEB naggwamu yenna. You are going to spend most of your days ng'omira ddagala. Mwe bawala mwe mukyabonaabona bwe mutadde mu magezi. Kati abe ekyatuuseko oyo omuwala Faith kulivinga bulamu irresponsibly. Buli w'olivinga obulamu bwo ng'omuyaaye era n'ebijja okutuukako bijja kuba bya kiyaaye. Buli w'olivinga obulamu bwo ng'omuyaga era ebigenda okutuukako bigenda kuba bya kiyaga. Nze ndabye abawala abajja ne bakirayiminga nti MC Cats abasiize SIRIMU. They have something in common. They are stupid. Bajja kusiiga obulwadde. Omuntu ne mugwamu ku ba CELEB, sibanya mu dating a celebrity, abantu balwadde. People sick. Tuyinza genda na muntu nga tomukebeza. And gwe nolowooza nti you are going to enjoy eddakiika 3 zigenda kutta obulamu bwonna. Just 3 minutes of excitement. Ekyabawala mu kiyigi. Mulekerawo okulivinga obulamu bwammwe irresponsibly. Omuntu ne SIRIMU naako. How can you sleep with a person nga tomukebeza really? Nova inotandika okwasamira ensi. Nzondaba, those are the choices you took. Kweko okusalawo kuwasalawo. People mulekerawo okugamba nti ebintu bibatuuseeko nga temutegedde. MC Cats talina musango na Mirundi n'ogwo. Abawala be bamweteekako. Bajja funa kye banoonya. Ate era nga bajja kukifuna. Sina mu MC Cats yekka. Kwa abantu bangi balwadde, people sick. Ninze ndaba abawala yenenena naggwamu ogenda kulwala. I promise you ogenda lwala. Mubeera mu mabaala, mwagadde nnyo ssente ez'amangu. Kati omuwala Faith oyo omulaba ayinza okuba abadde n'abasajja nga 7. Mwe nga mutunulidde Cats yekka. Alabika yalina abasajja nga 7. Nze wano nina abawala bemmanyi. Ayina abasajja 8. Ayina amusasulira rent, ayina amusasulira ennyumba, ayina amuzimbira ennyumba ya maama we. Naye kwabo 8 basatu balwadde. Mwe SIRIMU ali Uganda. Nze nali neighbor we MC Cats ekyanja. Because ono mukyala wange Tasha ex wange we yali abeera
ba MC Kats we babeeranga nenga olaba obuwala obusiru bambi nga bobulaba buli mu baserebu simanya uya bawala mmwe mugende mukole mutandika okulivinga obulamu bambi kati listen tata wa Faith the man is disappointed nze simanyi muzimu guli mu baana bawala they don't learn kati MC Kats ayina love goba omutunuulidde ye kenyini yekyawadda Kats yekyawa tayina mukwano naye sebo osanga abawala abasiru mbwa mudating MC Kats era nze you see me tebyagala kola mugenda kulwala sirimu ekyo kyonki babulira ensindwadde gwe kola ebintu bisatu woba yagala kulwala sirimu webake n'omuntu mu Uganda nga tomukebeza nze abawala bajja wane ewange nga tebagala kwekebeza Junior, I fear me, I don't want those equipments. They don't even work. Kumbe mulwadde nze nakatestinga abawala basatu nga they are sick. Neti tebagala kwekebeza abo bolaba. So MC Kats munenya wabwerere ebyo ebiwala byagala sente bibeera mu mabala bikuula basajja gwe kuula abasajja sirimu ajja kukuula nze nkubuulidde sirimu mugenda lwala sirimu live your life responsibly gwe living obulamu bwongo omuyaayi those are the end results ezibeerawo ku bawala bwe batyo ne mutandika okunenya nze nkugambye baserebu tebalina love bala badda abantu balwadde sina baserebu bokka Uganda ndwadde atubalina gonoria ngoveeri ngomala ofuna kyesirimu kyo kati ngojja otandika okutubuulira I didn't know you didn't know li mwana muto bane ekiwala ekyo kyetaaga okuba ekyo kifaith you see I didn't know you knew oyinza tuga nti I didn't know how to put on a condom mbu I didn't know mbu ne bansiga sirimu twala eri mubeera mukuula basajja aba bawala bakuuzi bibeera mu mabala yebaka noono enkya neyebaka noono the friends share girls after getting HIV then they come on media bambi munyambe teri agenda kuyamba nze abawala mbabuulira sleep with people nga totadde mu bwongo you are going to make your family suffer tolaba nti onyiriro ina hips sirimu aluma so nze kyembagamba people live your life responsibly mulekerawo okubeera n'abayaye oyo omwala tate oyo Faith tate yamubuuzizza ekibuzo yamugambye watandika ddi okubeera ne Kats how did you even start watandika naddi okukolagana n'abo abantu bwe batyo ekyo nekibuzo kyabadde kikulu abantu abamu how do you even start dating MC Kats then you come and cry omuntu yavayo n'agamba mu HIV banene na sirimu era bakyamukwama kati wewe unyiza abakazi tebalina magezi abawala abamu temulina magezi mwagala nnyo ebyamangu nze mbalabaawo Junior I want to marry you you marry me simanyi I want to be with you watandika ddi obwa celebrity oba lwaki bwabamalamu mwagala nnyo okupostinga kati Snapchat yaleeta ebizibu buli muwala ayagala nnyo bamulabe biki bya postinga ku Snapchat we balibanga tebalina content they look for men naye ate abasajja bemu postinga balwadde lwa peer pressure ya Snapchat buli omu ayagala bamulabe nga bwadetingani mbabuuliramu nze mbeera mu mabaala bino mbimanyi people sick ne mu postinga ku Snapchat I'm eating chicken you are eating chicken or you are eating HIV umanyi mwe bawala mwe muddemu amagezi mutandika okulivinga obulamu nga bwa buvunaanyizibwa if you get somebody mukebeze ekitegeera ne muli ku Snapchat bwe mujizoola amaaso
kumbe abasajja be muyina balwadde kati oyo faith kati mbomala okufuna sirimu mbwamu depressed depression yomanyi kitegeeza gwe nze nasoma psychology. Do you know what depression means? Walabyeko omuntu ali mu depression. Some of you are just stressed. Stressed is the body reaction towards stressors. How your body reacts towards stressors. Nekati omuntu azoga junior oli stressed. Stress bamulaba. Stress is a biological component. How your body reacts towards stressors is what is called stress. Toys alaba stress or alaba symptoms. Nekati you are stressed ogamba oli mu depression. Nemwe mwasoma omache baita depression igwe. Depression is a sense of losing hope. Omuntu yenna kasita losing hope mu bulamu yentandikwa ya depression. Oyinza ova mu depression omanya abagifiiriddemu ntunakira ne yeeyimba mu omuguwa. Mumaze okukola ebibi byammwe mmwe mwennyini munoonyeza bisiriimu kwa siriimu bamunoonya bunoonya. Siriimu takwa nsirisi ze zimuleeta okera kumacha n'onoonya kisiriimu butaagala kukola abawala temukyayagala kukola tubulanga siriimu ajabba malawo mubeera mabala kuula basajja mwebaka n'abasajja 7 muve mu baserebu omuntu wenna nogwamu kubanga olabye Junior, I need a kiss. Nze saa bintu byakumanyira. Nze bero mu mabala netunulira abawala n'ennyenya n'emitwe nga these girls are going to get sick. Bali omu beetunda bwetunzi tebaagala kukola. So people, it's high time to learn. Muyige. Obulamu bubwabwo teri yagenda kumekingira bulamu. And people use others. Abantu bakozeseza ddala abantu mugulo obuuma bwa HIV mu buteeke wammwe mwekebeze tekitwala ddakiika kwekebeza siriimu naye obulamu bwo bwonna ogenda kuboomera eddagala lya siriimu. Live your life responsibly. Kitegeera eddakiika 3 eza sex tezikubalaamu kati abo ba MC kati tebakyalina love kati talina love ye mwennyini teyeeyagala. Ekyokubiri kati alabye buli kika kya mukazi. Kati mukazi kyagenda okumalamu MC Kats gwatalabye. MC Kats abadde mu limelight for the last 20 years ngali ku media. Bameka be yakalya. Kakati goloza gwasoose ojjo tutijjirako busiru bwammwe bwe bubalwazisiza siriimu. Era nze bwendaba omuwala nga yeekaabya neewuunya. Mwabeetega mb'omwaka gwakwetega oli eyo weetega ne weetega abalamu.